waliwo ka voice note akagenda katambula bakadama bangi nnyo batuweereza voice note eno nga balagala batubaere nga tubabuulira ekintu kino message eno oba ntuufu oba si ntuufu. Tujja gamba tetumanyi butuufu bwayo, tetumanyi oba ntuufu oba si ntuufu, wabula voice note eno etuweereza bakadama bangi nga batuweereza voice note eno. Tusooke tuwulize voice note eno kikyegamba naye nga tetumanyi butuufu bwayo. Simanyi oba waliwo omuntu yenna amanyi oba ntuufu oba si ntuufu, tewali amanyi. Kamba playing the voice note bakadama gye baagala tubeere nga twogerako naye tetumanyi oba kituufu oba si kituufu. Good morning, members. Hope you fine all. Banyumizako katinya information ayinza okubaamu amakulu abamu gye muli abamu tuyinza obutabaamu makulu nekyo si kikulu. Kati ekindese mu gurupu bagamba you people mwenna bannab supporters abamu kajji kinalabye yesterday simanyi oba bambigenda bayisa bitya but that's it and I'm not lying. Yesterday I was moving from Mengo nga nzija Kisugu Namuwongo because I'm working from that side. So nabadde nva mu kizimbe nzikirira nga nzire eno nga ku nkulungo ya Kabaka ngamba let me just go back nyambuke then nimire wano nga ku ddwaliro. So nakomyewo nga ku ddwaliro nabadde siraba taxi kubanga saawa zabadde awo mu 12 siraba taxi zidda mu town. So ku mabbali wabaddewo omusajja nga pakize booda nageze ne mutuukako ne mugasewo gye bali gye bali ne mugamba ku guidance bakuntwalako mu town nenina nusu lukumi nagamba mu town sente ng'oba okoze ki ne mugamba zenina nagamba olagawa ne mugamba ngenda sides Namungo yambuza after town oddawa ne mugamba Namungo Kisugu. Then he was like kola 15 nkutwale ngamba sina sente that's why ndi kugamba nano ntwalire 10 kuba nkimanyi nnaku zino basabawo 2000 naye ndi kugamba ntwalire 10. So the man was like okay kale kola 10 nkutwale paka Kisugu. Kati yangambye 10 nendaba ate nga kitini nnyo ne mugamba okay you take me nangamba nesigenda kuyisa mu town katuyite. So nanzi like tetwaleze direct in town yampisiza eno da nga ku nkulungo ya Kabaka Kirira abamanyi ebikubo I'm not good in directing then tujje no Katwe side ngadda Kibuye Katwe. So this man Katwe natudde ku boda ine mugamba mukama nga mulungi last time nafuna wa police naye nanvugira ku sente bwezityo era nafunako wa police olunaku edde before nga tebannaba kwekalakaso kwasuka era wa police ye yanvuga. Kati nangamba nange ndi wa police ate ndi mbega mugamba wa the man who was like olowooza nkulimba ne mugamba onnimba n'asumulula bulungi wano nga ku jaketi ye kye yabaddemu ajjayo pistol. Omusajja yandaze pistol nze bulijjo nziraba mu firimu real life sigirabanga kwazi nti nsemberedde njirabeko no natidde nangamba ate otya nze ndiwo okuuma mirembe kankuvuge nkutwale. So nasirise nangamba kikinga olabika otidde ne mugamba sinza butata nangamba baatuyiye ate tuli bangi nangamba tuli ku booda ate tuli bangi muze yatwadde booda tuyambe abantu however much tumba mwino tuwayo akasente naye tulina obavuga bwe tulaba ali mu bwetaavu tumutwala. Ensonga lwaki sikuyisiza mu tawuni ya makubo mafu bwatyo we yangambye. Then my goodness nangamba bo tebali betefutefu kuwaayo ggwanga businga opposition ebadde ekimanyi yandibibuddeko olw'okupozinga Museveni kubanga tali mwetefutefu kuwaayo Ntebe paka last. Nangamba nokungamba order yafulumye bo now they can kill ekitegeera suspend amatena mu mwabirabi ebyabaddewo. Musajja yanvuze bulungi n'antuusa gamawulire ge nalabye n'ekirala yaŋŋambye tulina okusirikako bw'oba nga towagira gavumenti eno eriko mu buno obudde sirikako kubanga bingi bye tukyalaba. Otherwise abali mu Kampala bebereremu mukimanye nti obusajja kati ne ku boda butambuliramu ate buli muleya on top of that yangambye bali bangi n'okusinga ffe banene be tulaba be baayira azini abali mu
lugoye mu uniform. Simanyi kama weganyiza koza amakulu wabula kye mbagamba kiri kimu banaye mwebereremu. Me personally I love Bobi but ku byatuuseewo sikyayinza kugenda kukola ki sikyayinza like bidimyana